of depth or higher education. Okusinziira ku bifulumiziddwa, abayizi abawera ddala 2,746 be beewandiisa okukola ebigezo bino mu bifo 543, wabula abayizi 2,632 be batuula, nga kino kikola ebitundu 96 ku buli 100, nga ku bano kuliko aba diploma ssaako ne certificate. Ku mulundi guno abayizi bayitidde waggulu boogeraageranya ku myaka egiyise. Those that obtained class 1 distinction were 7,193, representing 34%, while credit were 12,077, representing 57%, and pass grade were only 863, and it represents 4%. Muli okubala lyerimu ku gasinze okukolebwa obubi. This persistent challenge suggests gaps in conceptual understanding and structural support. But also at the curriculum design, we're also giving it time to understand what type of mathematics is causing this problem. Ku bayizi abatuula 27 baliko obulemu obutali bumu. Overall performance of this group was highly commendable with 93%. That is 57 out of 61 candidates successfully acquired full competencies in their respective programs. Era Kizuuliddwa ng'omuwendo gw'abawala abakola amasomo g'ebyemikono bwe gweyongera buli mwaka, nga ku mulundi guno abayizi 1,717 ku batuula baali ba buwala. Results show a narrowing gender gap in the fields of agriculture, home science and business. Where we still have a large gap is within the technology education and training field. However, despite the gender gap, the results indicate that the females who enroll in TVET perform well and complete their studies. Ssaabawandiisi wa UVTEB Onesimus Owesije atubulidde nti ku mulundi guno mpawo ttendekero lyonna lyasangiddwa nga lyenyigidde mu kukoppa ebigezo bino. Bw'abadde akwasibwa ebyava mu bigezo bino, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysestom Muyingo asuubiza nga gavumenti bw'egenda okwongera okuvujjirira amatendekero g'ebyemikono, kyagambye nti kyakwongera okuyambako okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Mutwale abaana baffe basome amasomo ag'emikono, mutwe amasomo aga TVET, Technical Vocational Education and Training. Kubanga eyo yeri emirimu, katale k'emirimu gye kali, osobola okufuna mangu omulimu oba osobola okusaawo omulimu. Ffe nga gavumenti tugenda kusaawo ssente nnyingi, ate twaddemu ssente nnyingi okulaba nti abaana baffe bafuna bwe tuyita skills oba obukugu obujja obubasobozesa okukola ssente nga batuteekawo emirimu. Technical and vocational education is increasing and it is becoming recognized as a dignified and valuable path that empowers the youth to become job creators and not job seekers. Muyingo wano wasinzidde n'akubira amakolero omulanga okukwasizaako amatendekero nga bawa abayizi omukisa okugezesebwawo newankubadde nga tebannatuuka kaseera ka kumaliriza. Call upon the industrial players, those who are in the industry, and all other stakeholders to cooperate, collaborate with the entire TVET system, because we are working for you as we will support each other. Your partnership. Okusinziira ku gavumenti bakwongera amaanyi okulaba ng'etteeka lya TVET liteekebwa mu nkola okusobozesa amatendekero okufulumya abayizi abatuukanye n'omutindo.